abakyala abaje yango from our side they wanted to greet our brothers-in-law, and they have. Don't walk like that. Wait. Can you tie it very well? Tie it very well. Ensuwe tusibagamba ndi mwesire munywere. Yo Bayibuli egamba ndi nga mwesiye mu kiwato kyammwe olukoba olw'amazima. Kali bano abaana bawala kibakola. Kali wano simanyi ani anaaweza akameeza oba abakyala be banaawa oba abaami ab'esayidi eno be banaawa before you go. Obaweemu kahaaga kati bw'abalenzi b'eno mubaweemu kahaaga mubawe kahaaga. I want to know what's up. Don't take it serious. Vidya. Ante samu yakoma kangolu bugo samu yakoma golu bugo je yimulizo. Kakati umoko Morris abakkiriza okebera mu kisibo omwo n'ojjamu enkoko gy'oyagala. Tayagala okwata enkoko. Jamu enkoko gy'oyagala. Manyi olime Luganda luzibu okwogera. Nyaga nkikwata enkoko. Yatuuse kulebe. Noganye yevo teganye. Bw'oli yange ogisiima alikwagaliza omuko omulala naye akwatemu. N'omuko omulala akwatamu. Bwe baggwawo ezisigalayo za mwogezi. Kubanga sifutwa bagaye kuleeta bako batono. N'omulala naye akwatemu. Bwe bakiikatumwa nange nkwatamu. Ate katumwa tewulya ndi omutuma butumi. Kirizibu okukwata mu kisibo tekifa. Now, as it is there now, don't remove it. Let it be there in the bag. Oh dear. Some words from your heart. We give you this blessing. Thank you so much for giving us a wonderful. Enkoko zino zonna ezisigadde muno zammwe. Tumanyi abazaala mwekka n'abalala abaliyo zammwe. Muzirye bamuzigwawo mulondiremu endala. Bwe kinaaba nga temulina ze mulonda ensawo eno nnungi. Ennaku zino ebyenfuna bigenda byonooneka. Bw'olaba byonooneka ensawo eno giwa omwana n'atwaliramu ebitabo bye ku ssomero. N'owa bitwalira omu. Mukulu kati mumuteeke wali kubanga wano baagala bawerekerako. Baliko babeetooloozeemu babazze wano musale keeke. Teeka wane paliwo. esibirenge mawakali mu bwaka ground wakote akambe kambe kaliwa fina kambe kaliwa
kwata ne ku kiseke ky'omukono kale webale nnyo DJ kale wanika waggulu emyaka gye mwagala okuwangala gye muba musala 10 2 4 5 7 8 9 10 yes ani bwogisalya ku myaka mitono ofama owaye bagamenya amateeka ga keeki etteeka lyakeke erisooka waja mwama terina kubona kidaala terina kufikka eyokubiri Kuseko kigenda kukyusa ennyo kyongere ekitiibwa taata twagala kwega akamala kati twala butereevu mukamwa k'omwana mulenzi ono baba nekirezi nakyo kiri appetite eriwa kinonyo waakyo kakati naawe wamamuko kwatamu olaba obafiina analyawo eba okimulabidde naye abadde akikulabidde kakati mutwalire twala kijja kumala mwebale nnyo mwebalire ddala kati emikolo ya keeke giwe mumuwe suwani eyokubiri this cake and you enjoy it when she will come back to your house she will be able to cook for you fiina ddayo kwata esuwani endala tugenda tugabule taata omuntu yenna abadde amwepapalikako apapalire eyo agenda agwa eddalu obulenzi bwene bwonna ng'enkoko efudde obubi efeetya ate wali owulidde enkoko efaalusa microphone number 2 abitegeeredde ddala abimanyi ng'ebyabuganda omusajja tafukamiza biri afukamizaako kumu what is microphone number 2 mumuwe masukiro ebyawo bakatumwa kino neeriwa master akozeewo I want to finish this now master bungo geograph so that my boss they can appreciate the work we ne waliwo obwana obufaano bulina akayimba nga tannagenda nga tannavawana fiina nga tannavaawo alina okuvaawo n'agenda ne bakoma naye nga mugegabbawo akayimba katuwulye ebigambo someone from your heart You accept my ring, engagement. yes awulire nga mulowooza tigezeka gwosiryawo naye nembaga ebatera byafaayo nyawaako ekiyita ulize ebigambo temubyogereramu mubiwulirize I'd like also to give you a ring of the servant of I accept it and reserve. Thank you so much, my life. obugalo abatabiwulidde buli muntu yalikoze ku mbaga yabula ogikozesa eki nojogera bwogeri buli muntu omanyi nomolisa badde tagitimbye mu ngalo ya faana
Taata Mukono mpulira bibyo nga tussaamu ekitiibwa obukama bwa kooki we tuli weewaawo n'okussaamu ekitiibwa obwakabaka bwa Buganda mukono mpulira kwe kujja mu luggya ta bwonna weewaawo mukulu era ekisooka mu byo twakitegedde bulungi weewaawo nti ennyumba eno yeddira Mpologoma weewaawo bazzukulu ba Namuguzi erwadda erwadda Kyaddondo muleese ekika kyaffe akabbiro ngo kwe kujja okunyweza omuziro gw'ennyumba eno ndi mpaawo mpulira ali muyisa engala bangiranyi kulu bange sebero giweera omwana baleese ekika kyaffe taata batabani baffe banaba baana balungi taata mu ngeri y'emu mukolo bwe twaguloopya embuga bwe twagenza okuguloopa weewaawo mukulu bene yakkiriza nannyinimu atuwerekere naye abeere ku mukolo guno alabe engeri gye gunyuma n'engeri gye tugukola baabo obwedda waali obwedda waali agwota buliyo lukoba nantawetwa butuula ku ngo nyinimu serunyanfa lwa ttaka magulu nyondo sere gwanga musota cucu byonna taata byoyogera mpulira mukulu omukulu abiwulira tuli naye wano waali etwala omuweeyo katikolakokimusajja mukamaga tugambe nti Katonda omulungi ow'ekisa otubere mukama omubundu guleke emikisa gye era baffe omukuumenga taata mukulu mpulira nabagereka naye terutumiddwa kwe kumuleeta nanyini simayo nanyini simayiro ekisinza okunsanyusa bw'alabye emikolo gino engeri gy'egikola n'amwenya nakusekera atagomye kuggwe ng'otumiza eno ngana ng'asekera ngagamuwaekatikola bwoti ekyebbeeyi kiba kyebbeeyi essaawa y'oku kisenge tefa budde bwonna tefa ne bweyazikirira bweyazikiridde era bwetuuka mu ssaawa yaayo mwe yazikirya ebanatuufu bweziba munane weyazikirira weewo mukulu kkiriza obagambe kyakubiriza abakyala bonna abasaza n'ekkooki balekere okwambala leegingi leegingi tebakitegeera oluganda yakigamba nti leega amagulu naye temukitta obudde bwe buziba mu nnyumba ye nga abantu bebase mpulira munne bw'abeera naye mu nnyumba amubuuza ng'abuuza muzibe owaayo okyatunula muzibe n'amugaana nkyatunula nogaa nti atunula ki taata akkiriza ensonga eno mpulira bwe twagenze kiroopa embuga weewaawo twasanzeyo ebyammwe bye mwalekayo ekiwandiiko kyaffe ekyajjo nga tugenza mu luwalo mwakiresanze ebyo eyo ku kinona ng'ate ffe tubadde tujja wano bakulu bange abaana baleese ekiwandiiko kyaffe nga kiriko ssente empitirivu omwanika robert wagwasibirwa n'asayininga robert wagwasibirwa muzoze kyasi peter mayiga n'akiteekako omukono banaye abaana mbakubire mu ngalo kkiriza ekitange nkutegeeze ye bukulu
gye twavudde simwa muwagira mwekko bwakabaka bwa Buganda. naye waliyo bwakabaka. Taata Martin Otieno. Taata w'omulenzi oyo lawyer. Naye muwagizi w'obwakabaka buno. Abange. Era kwe kuleeta muleme kuyisaamu maaso naye mutundeko butunuzi. Okakasente naye awagira obwakabaka bwaffe. Manye byawandiika bigamba timuyira babula abange. Ensonga n'essente empitirivu. Mukulu nga weebale. Kkiriza kitange nkutegeeze n'ebino. Ye mukulu. Omwana Morris Otieno. Tazze busi mu Buganda muno. Kuwasaamu mukyala. Mpulira mukulu. Is also supporting the kingdom of Buganda. Awagira. That's why you see this certificate Awagirira ddala. with in the name of Morris Otieno. Mukube engalo abatuliraanye. Bweyita battima. Kkiriza kitange nkutegeeze. Ye mukulu. Tetwagala kuddamu muntu yenna najja wano ng'abuuza ekkubo atali mu Buganda. Weebale. Kwe kuleeta abasomi ba maapu Google Map bagigendeko. Bagiyita ensolosolo za Buganda. Sooka owanyike waggulu nabo banga kuliko essaza ly'Ekkooki. Ensalosalo zonna twazireese ziri wano. Bugerere kwali. Essomero we tuli liri wano. The school where we are now, it is here. Wamma bw'ogegiiryo. Bw'obudde n'okkiira Ekkooki waawo. Kkiriza kitange nkutegeeze. Ye mukulu. Ekidiba kye twayiseeko kikino wano. Wali. Mpulira. Kkiriza kitange nkutegeeze. Omuntu takyaddamu kujja wano ng'abuuza kkubo ayingire buyingizi. Owange Buganda nga Buganda. Mukwate kwe kuleeta mu famire eno namwe muteekeeko mutegekeo mukulukuunye tukkirize mukkirize muteekemu sitampu bwemunaamala okulukuunya obulungi tugibawo mujja kugituwa. Anaabatuwakanya nti sitwajja wano baluwa eno eneebemu. era nsaba Mukama nnyambe nga bino byennyongerako kubanga oleese ensalosalo za Buganda zozokka ezintanudde. Mazima. Mwekyo okumanya otanudde. Saba oba oliwo ofudde okusomera ebyafaayo kubanga wadde muntu mulungi. Ekigambo kyosaba ekituufu era Mukama akiwulire akumpeera ekiwummulo eky'emirembe ekitangala eky'olubeere ekikwatire. Mukulu kkiriza. Ekoma kukusaanukulaera n'amatenya. Saagala obeerenga namubiri wababula emmamba. Atya. Ate nyoyo anaalyako. Mukulu kkiriza. Omwana ono eno taata Martin Otieno nyandiko wazeeyo taata bagimu bakkirize ntino baali mu eno ya taata kulwa mutabani we. Tujja kweyongera kubeera teriyo mwenge nga mwogera okunywa. Ate nabalekole embeewuunya ennaku ezo nagenda ku kkanisa ne bagantula yinako tuleeta akatebe nanga ddako walire mabega nenfire emabega ninde bampa akatebe ngenda okulyanga omutegeeza gamba teekamu olimba ayi sitaani oswadde nnyo toyina akatebe wotuddelenga ne sitaani nafuma bufumi. Mukulu kkiriza twebaza omwana mpulira nenakasibwe olw'ekiro kye bakoze bagende bajjukire ng'olunaku luno nti bajja ne banjula era ne banjulwa bagiteeke mu nnyumba ne kabaka wa Buganda agende e Kenya. ogenze nayogera ebigambo by'okudaala kwa bannaddiini. Bakola bati bannaddiini bakudaala woowe baveeko. bannaddiini agenda n'afa ne bamusiba ne bamuteekaawo ne bagenda bayimba akayimba kitaffe tuwayojo omwana we batyo ate gakalega n'abakristaayo ngata wama let's go back I know mwebale nnyo abaana mpulira mukulu naye bino bye bibaddeyo mu ngeri y'Abaganda gye bagamba tezifudde agenda na lusogo
kakati nga tonnagenda njakutegeeza guno munnyo yadde nakuseereza nnyo naye oli munnange nnyo gwe wakati olieko alina omukazi naye tetunaviiramu awo kakati tunaviiramu awo twakwogereza erwaddi twakwogereza erwaddi microphone endala yokunywa Fiona ali mu kugaba ekirabo kye. Sweetheart, thank you so much for coming with all our people. I have appreciated them. I've brought you some few things that I'd like them to take you through till I come back. It's just a small package for you that you could eat a little bit and take some juice till I come back. I have also a small gift for you. My love for watches is something else, so I decided to get you also a watch. Thank you, my love. Thank you, sweetheart. I also have a gift. Wait, cover. Wait, okay. I also have a gift for Mom from that side. This is her gift. May you please take it to her as you reach there. I also have a gift for the other side of Nina ekirabo banaye munsonyiwe badde neerabidde nti namwe mumanyi oluzungu. Nina ekirabo ekirala ekitonotono ekya taata ne maama kiri wano kitonotono ekya taata ndawula ekya taata ne maama. bannange Nsaba okwebaza buli mutakaali wano, baganda bange, bakojja, basenga, mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusiime nnyo tusiimidde ddala. Mukama Katonda abaddizeewo kye musinga okwagala. I would like to go back to this side. Thank you so much all the people from Kenya. We have appreciated. We are very happy. And thank you so much for coming. mwana wange mukubireko mu ngalo kuba lwekyo yeebazizza bavudde Kenya akoze musanyufu nnyo mpireko mu ngalo nga tusiima ecupa zo soda tumbaane tubegayidde nywa soda kuwa ecupa eriyo ebirabo bino Fiina byeyakoze agenda bisavinga okusinziira ku mutima gwe nga bwe gumugamba era gwanaagamba yanaaweebwa ekirabo yalibadde alina bingi ebyokusavinga bonna naye abakoze bangi ajja kusigala nga amatendo bakwagala ku ttaka y'amasiima ulye Neyanza nnyo neyanzeege, nsiimye nnyo nsiimidde ddala, mwebale nnyo mwebalire ddala. Okubaawo kwammwe kuweesezza omukolo ekitiibwa. Nsaba munzikirize njogereko n'abantu baffe okuva sayidi eno mu lulimi lwe bategeera. People from Kenya, this is your cake. mikwano gyaffe abavudde Kenya omwana omuwala ono abawadde cake. They are clapping for us. We are so happy to be with you. We are very happy. Thank you so much for traveling all the way from Kenya to Uganda. We are very happy.
My people, our people, they are very happy. They are excited. You can see all these people have come because of you. Thank you so much. No, Leda, no, only go you. To welcome you.